wano ku the buzz UG fabaliko abavuka bo mulembo mutebi ani awakana muganda wange era kati bwe batonaba ku subscribinga soko subscribing onyigene kukadde fe tutambula ne trend abavuka bo mulembo mutebi tutambula ne kigenda tugenda ne kigenda muganda wange wano ku the buzz UG wabula lero nkuletedde amawulire agesanyu ku BOBI WINE omukulembeze principal tovaako ku the buzz UG kansoke nkubulireko n'omusajja bobo oyagala fridge eyakabi fridge eriko original oba flat screen omusajja ali omu yekka asangibwa wali enasana ku Hoima Road opposite Jenina Mutasa Muhammadi Refrigeration Services ono omusajja akuwa fridge ze n'ebintu bye ebisinga byatunda ebyamasanyalaze abija Japan ebintu biva Japan biliko original va ku bano abakuwa fridge ogenda n'ogula fridge nemale naku biri masanyalaze nezikira buzikizi noba ngokoze loss nayo no musajja ebintu bye biriko original flat screen ze ziriko original oven zona abayina zibekeri oven ezewaka ezikola zikeki azina Mutasa Muhammadi Refrigeration Services ate chenjawulo kyayina deliveringa oba omuguze kwe kintu kyona making sure nti akituusa woli free transport ekintu ne kikutukako ate bwe kiba kifunye obuzibu akikanika for free yoyo musajja Mutasa Muhammadi Refrigeration Services awo okawo ino kugenda bwo yagala ekintu kyona ekikola mu masanyalaze kyekyo muganda wange wabula katugende ku kyatulese ngabo kimanyi nti tuli mu season ya kalulu akalulu kabinda abantu banoonya akalulu bali mu scientific campaign naye ate nga bwe kimanyi nti akalulu akasinga abantu ke basinga okuteekako attention esinga kakalulu ka oba president abantu bangi bavuddeyo nga beegwanyiza Entebbe y'obwa president nga mwe muli ne principal BOBI WINE center mu Kyagulanyi ne president Yoweri Museveni aba babiri be bali mu race be bamaanyi naye n'abalala bangi gye bali naye ate bobo yagala kwesimbawo kuba president w'eggwanga lyaffe Uganda Electoral Commission eyina ebintu byeyateekawo ba requirements zoyina okukola ezimu kwezo requirements mwe muli okufuna signatures ozifuna mu buli district yona eyeggwanga bwe kimanyi nti ggwanga Uganda tulina districts ezisubamu oba mu 100 naye buli district ofunamu signatures 100 nozireta awo Electoral Commission nesobola okuverifyinga nti kituufu ogenda kwesimbawo ku bukulembeze awo baba basobola okunominatinga naye emabega kwawo BOBI WINE ba raiding offices eza NUP BOBI WINE napo singa natugamba banaye twali tukunganyiza signatures zonna okuva mu buli district naye ebintu byaffe byonna babitutte ndoza namwe mwabiraba era nabikutusako wano ku the buzz UG ebintu byonna ne babitwala ebya BOBI WINE kati abantu ne basigala mu kwebuuza nti BOBI WINE ebintu bye baba bitutte anasobola kutukiriza requirements ze bamusaba signatures agenda zifuna atya akaseera nga katono nga kadi tewali abamu babadde bamaze okuba verifying omuli president Yoweri Kaguta Museveni wa NRM Mugisha Muntu naye bali bamaze omuverifyinga nowa FDC Patrick Amuriat naye bali bamaze okumuverifyinga ne Henry Tumukunde bebo abamu kubesimbyo kuba president kubagendo kunominatingibwa babadde bamaze kuba verifyinga naye ate BOBI WINE principal nga tukyalinze naye kyadda kinti olunaku olwaleero BOBI WINE akakiko ka Electoral Commission kamaze okumuverifyinga yagenda nakola mu bwangu naddayo mu districts ezo nazona ngabo kimanyi nti ebintu bebe onabali babiwamba okuva ku office ne bakola n'amaanyi era ne bagenda ne bakunganya signatures zonna okuva mu buli district ezisuba mu 100 mu buli district bakikola aba people power abantu bafa bali mu struggle naye kati wenjogerera bamaze okumuverifyinga BOBI WINE ono tulinze ennaku z'omwezi 3 tumaze kikofaminga nti ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa November agenda kubeera nominated kati bwe bate bana kuverifyinga muganda wange tosobola kubeera nominated basobola kuverifyinga ne bagamba kituufu buli kimu kitukiriza kati bagenda mu nominatinga ennaku z'omwezi 3 ye BOBI WINE Honorable Kyagulanyi Center mu Robert wabula ate abantu bangi badde bavuddeyo nga beesunze nga bagamba nti bannaye tugenda kuwerekerako omukulembeze waffe omukulembeze w'abantu ennaku z'omwezi 3 okubeera okumunominatinga wali ku Electoral Commission wabula ate police evuddeyo nelabula negamba nti abantu bonna abeesunze okweyuwa ku nguudo nti bawerekerako BOBI WINE bagenda bakwata babasibe ennaku ziba 48 hours ezo ziba naku 2 nti babakwate babasibe bagenda batanga nomination ziweddemu kitegeeza ki nti bwe mukola kavuyo
baagala nti batekewo excuse nti ne Bobi Wine bamukwatiremu oba basobola omutwala eyo ne bamusiba ne bamutanga nomination ziweddemu nga bokimanyi nti yo musajja gwe tutunulidde fenna n'ensi yonna gwe tutunulidde yo musajja agenda kututwala musi ensuubize Bobi Wine wabula kyaddaaki abantu tuli basanyufu kuba ffenna tubadde twebuuza omusajja kiki anasobola abana basajja banasobola kumuverifyinga ne bagamba nti naye bagende bamunominating naye twebaza nnyo tiimu yonna eya NUP tiimu mwebale nnyo okukola omulimu ogwo kumanya nti temugivinze up kuba abantu bangi badde bagamba banaye baraidinze offices ebintu byonna ne babitwala bagenda kuzaako ki naye abantu ba NUP management mutulaze nti mukoze n'amanyi ag'enjawulo temugivinze up buli kimu kisobose kyakabi mwebale nnyo wabula naffe tulaga nti abantu bonna Bobi Wine baba agenda ennaku z'omwezi 3 baba bagenda mu nominating abambi tumanye nti tukuma emirembe era bano abantu bayinza okwekwasa nga bokimanyi nti waliwo obulwadde bwa COVID-19 bagala social distancing bwe balaba nti muli bangi ne bagamba nti mu breaking SOPs oba regulations ze batekawo eza COVID-19 ne babakwata era kati tusubira fe wano ku the buzz UG tusubira nti era net ya gas era agenda kuvaayo kola olunaku banayi ennaku z'omwezi 3 twebereremu bobo osobola kusigala ewaka nomanya nti obeere ewaka wabula ekikulu kyolina okumanya nti Bobi Wine ennaku z'omwezi 3 bagenda mu nominatinga abakakiiko ka Electoral Commission kyekyo muganda wange abantu bagenda mu maaso n'okunoonya kalungu nga bokimanyi nti aba NRM abasinga mubalaba olusi nga bakubye enkungaana nga abantu bakunganye bangi ne batabakwata naye opposition bavaayo n'abantu 2-3 ng'olaba tear gas muze mubiraba kakiraga nti nakanakalu kayinza obutabeera free and fair naye era mulina okubeera n'okukkiriza nti akalulu tugenda katukako 2021 tulina okukyusa eggwanga lyaffe Uganda kyekyo muganda wange wabula amawulire gakyali mangi tukyaliwo wano ku the buzz UG mbatumiddeko bakyali baffe abatusupportinga wano ku the buzz UG kyakabi muli bangi kyemanyi muli bangi abamu bali Dubai abamu bali UK South Africa ne mawanga malala sisobola kubamalayo wabula njagala tufuneyo ka program ako nga tugenda kuwayawayamu ntumire ku bakyali bange bonna abatusupportinga kuba mmwe abatufudde kye tuli wano ku the buzz UG mmwe bale nnyo abatana bakusubscribinga musubscribinge era sigenda kweraba kujjukiza nti bobo yagala ekintu kyonna kyoyagala ekyekusa ku masanyalaze fridge cooker flat screen oba ebyuma ebyoza engoye ekifo kiri kimu kyokka ewa Mutasa Muhammad Refrigeration Services asangibwa wali eri enasana ku Hoima Road opposite Jenina enamba y'isimu eri awo ku screen muganda wange osobola kumukubirako ne muteesa bulungi kuba ye ekyenjawulo kyalina nti akola delivery wona woli ono musajja akusangawo n'akuleetera ekintu oyagala ebintu bye biriko original biva Japan kyekyo muganda wange naye nga weebale nnyo kubanga okyali ku the buzz UG